ate buli omu ali bulungi kamera nkira akulindemu omuntu bw'aba akola mulindi badde ogamba ki wamma eno enjala eruma baaba mukwano wabula neesonyiwa omuntu afune waakoma ku munne bakwete amazzi lwaki bampa amazzi nze siri munaku kunywa mazzi saawa zino oli mukazi abakazi amazzi galini beauty ate mu bisenge baagala soda galini beauty maama enjala kale abakazi temuddamu kulya temuddamu kunywa musibirire amazzi kati nze ndi bro njagala ekyokulya negwe kiye kyana alhamdulillah Angela wawona nga toli musiraamu tosalanga mu maaso ga saala nekyalugave nate mu busiramu tetubiina nange obadde nkuwulira ne ŋŋamba mu busiramu tetubiina irimu ntono tugikujjukize ate eyo irimu laba nnono togaananga okulya owoolugave gwe buwangwa ki ndi musiraamu omuganda nze kitange muzeeyi magala ebyo nabigaana ye muganda wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia Jalia ayina empisa embi ezisembayo omukazi oyo atuwaate emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako swiki nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa kanyigira ddala nekastopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jalia ate nina omulala ayinza okupa emotoka tobamanyi abalina emmotoka ezakabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina jipu balina BMW balina Audi buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi sawa zino sonde zepa Jalia nsobola okufuna emotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jalia Alika Rentals basangibwa ku 309 Slading Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Sajja muganda. So Oliko Executive Media subscribing and liking real time with Mimi Indine Ashrafu Chinene. Nanyene Joyce Sanctuary. Ekigambo ng'ekyo kyogera. Chinene. Bana kinoonya. Ennaku zino tukyanywa deka Joyce. Tujja. Tusimanyi kyatuukawo. Tujja inshallah. Yeah. So Mimi's Glamour Palace njagala okutegeeza nti tobeereeyo naddala mmwe bantunda bukaaya banebikkirira n'oyagala akakaaya notakajja waffe mwabaagala okusuubula two piece. No, it's not a two piece. Kano kakaaya eno sharia. Mukwano nze njagala bi two piece. Two pieces tugenda kutikkula banange yidi tugenda kutikkula ebipya idi yaddi idal adhuha esembedde nti yaddi nina gwe njagala okujjukiza tuli mugwa kumeka tuli mugwa kutaano sibe kiri mugwa kuna ogwokutaano egenda kubeera dhulqaada ogw'omukaaga mwe muli idi mwe muli idi mugw'omukaaga so betubanja tusaba mutusasuleko tukoye okubabanja twagala sala bisolo so njagala okubeera nga mbategeeza nti Mimi's Glamour jangu tukwambaze mu idi n'agenda kuhijja mukwana abahijja batandika ddi gwe mwezi ogw'omukaaga dhulhijja so njagala bagenda kuhijja bannange tusaba tubatwale mutwesige Bashal Tours and Travel tukutwale kuhijja ate omuntu wetugenda kubeera nga ate tumubudaabuda bulungi tusaba olugoye lwa hijja kuva ku kagatto akasawo koonokwata ng'oli mu mikolo olugoye olw'onoddiramu olugoye lw'onaagenderamu jiribaabu z'onaayambala ng'oli mu kusinza ozijja ku Mimi's Glamour okitegedde Irene awo ku Premium Arcade level 2 room 41U tusubuza Nigiina eno si ya bulijjo njagala otegeere nti Nigiina ezaffe ze tulina tezibangawo tusuubuza busuubuza gwayagala kamulinda bamaze okusuubuza
okusubula bakuguze naye nga tukugamba nti gwe wenna ayagala okubeera ng'ofuna nigiina egenda mu ofiisi nigiina erinnya ennyonyi nigiina esuubula nigiina ey'abaana nigiina ey'abavubuka nigiina ey'omwami wo nigiina eyiyo nigiina gy'ogenda okwambala buli omu agambe nti ki olina embalabe eyambala nigiina olina ebbuna lyabula funa nigiina ojja kubigula omusajja yabula afuna nigiina ewa Irene ogenda kubeera ng'ate omufuna buli kimu gwe ky'owulira ng'ate oyagala emikisa giri mu nigiina mikisa giri mu nigiina so ogenze n'ogamba nigiina omukyala yenna atalina bbina yambale ki nigiina bakuyimbira kali akayimba nigiina ng'ojja gye ndi eno omukwano nnumya onjagaza nigiina so ndina Ashafu tubeera naye mu buli week tumufunamu omulundi gumu naye olunaku olwaleero mukama wange omanyi muwuma naapu nzize kuwemukira abasajja Shamimu oza wemukira abasajja naye njagala wemukira abasajja abatasiima bakazi baabwe ate nga baba bakwana balaga nti mu nsi yonna be basingayo ne batandika obbakkakkanya nga babalina mpaka kubeera nga babatira self esteem nakimanyi omusajja tabaliwa nti musajja nga talina mukazi yes oba mulenzi obeera kisajjasajja oyinza okuba kisajjasajja naye oba kisajjasajja nga kiwa omukyala ekitiibwa nze ngamba abo abasajja atawa mukazi kitiibwa obeera ng'embwa embwa kitono abasajja bajooza abakazi n'akuboggolera n'akuggyako self esteem buli ssaawa akulaga tulina abantu be twagala nga buli ssaawa oba mu nsobi takulabangako kalungi bukyanga abaawo mu bulamu bwe anedda abiveeko manya abasajja banne basiru bw'oba oyonoonya mukazi atalina nsobi kwata weesibe mu ibaada sinza Katonda ejjana gy'eri ogenda funa abakazi abalina amabeere galinga empummumpu mutima gwa mbugo nga tebalina nsobi neegi ne wano ku nsi ogenda funa bashamimu gye bali balina ensobi zaabwe owulira nga tukisobola genda ogambe bannyina ze bakuzaalira omukazi bamukuze ne maamawo nga w'oyagala togenda tumanyirira baganda baffe omukazi akubwa omukazi n'abeerawo talina na ddembe lye buli kimu akolera ku peesi ya musajja buli kyakola ogamba kibi buli kyakola gwe wandibadde wala nnyo naye tolina mpisa abasajja aliyo buli sanga aganga b'otalina mpisa mugagenda yagale baganda be balina empisa mbwa manange empisa gwoziina nedda mu ntandikwa walaba omuntu talina mpisa kyokka ate n'olemezaamu n'oyagala omuntu atalina mpisa kyokka omwesibyeko ate kati kino Shamimu kankigambe nze era nkyayimiya ngamba abakyala kuba abaana nina bawala omusajja akumalako emirembe mwesonyiwe oba muli mu courtship oba muli mu bufumbo tomusajja abakyala ku mulembe gwe tulimu mugende mukole ssente omusajja wakumanyira mubuuze mwezi wampa mmeka nzikudde amahali omusajja akumanyira nga talina ssente zayali akuwadde by the way waliwo abawala kino kansoke ngamba waliwo abawala abeesiruwaza mbe omusajja omwagadde nnyo natuka okujja ewammwe nga mahali nogamba anagampa n'abawola mukwano bakubonyaabonyeza ku biwole ate kyonsa omusajja bw'afa oba omukazi wafa nga tumuwanga mahali muba muli muzina mubadde muzina wallahi kankubwire omusajja atasobola kuwa mahali omukazi bw'afa omusajja n'afa nga badde takuwanga mahali muba muzina kijja bbawo ekyokuyiga manyi abasajja beefudde nnyo ababbi ate ekyokubiri abakazi bakimanye emikisa gyonna abasajja gye balina mugiina Allah atugguliddewo abakazi bakulembeze Allah abawadde ku ssente tomanyiirwa nze kankubuulire tokyusanga kikyoli lwakuba musajja akwagala kakugumiikirize ayagala akwagale yoyo yeggwe oli najja mulekerawo okwasama ngava atya kukwasama ate kati gomanye ebbanga lyenjasamidde n'ebirungi byenfunye mu kwasama mukwano gomanyi waliwo abeewombesa abasula enjala nga nze omwasa mu ndya nze nagamba abantu
Shamimu kyoli yeggwe Allah bw'atyo bwe yakutonda. Togenda funa Shamimu mulala. Omuntu aba tasobola kwagala nga bw'oli abireke. Ndeka ndibe. You go sit down, genda kubanoonya why description. Ebyo nti ndeka ndibe munnange nze sigenda kyuka. Nga kakale gwe beera bw'oti oli ejjusa. Ebyo ebikolimo byammwe Mukama tabiwulira. Ebikolimo byammwe Mukama tabiwulira, ffe abantu batukolimidde. Ani g'ogamba nti ogenda fa bw'otyo? Gwayina enteekateeka za muntu. Tegedde weefudde Katonda. Weefudde Katonda. Kyongera bategeeza nti bannange yenna ali eyo ng'omanyira omukazi toyina kyoli. Basajja ameka abafuuse kye bali nga tebalina bakyala? Omujamani wazze saawa yagambye omukime 7 ziri 5. Omujamani azze. Omujamani tamanyi time. Nina ko yakuwadde air ticket ogisome. Oba nakyo kikulu. Yagambye time oba yakuwadde air ticket. Omanyi bamuva Bulaya ne kano kankabalabule. Teweereza muna Uganda air ticket kukima nga tatambulanga. Bwe kiri. Ojja kubeera ku kisaawe osuleko. Kati yava kukubira. Kati olina mmotoka. Bambi kati ali ku kisaawe. Mzee kakati Allah akuwa amakuba amalungi. Kati anyigidde kyo obusungu bwonna bw'alina. Nkubuuzizza bubuuzi oyina emmotoka. Kati obwo obusungu bwonna bw'ontaddeko bwaki? Wamama batwala ku executive media Shamim. Wangi. Waliwo emize gy'osobola osanga mu mukazi n'omwesonyiwa. N'abasajja era tugibasangamu n'ogamba kati. Okugeza bw'osanga ng'omukazi yeeraguzalaguza alimu ebintu by'eddogo osobola omuta. Ngobembwa. Naye bwe kuba nti kwogera. Nga kati nti njogera. Nti Shamimu ayogera. Okubanga mmanye eddembe lyange. Ekyokubiri, tosobola kuva ku mukyalo ono ogende ku mulala. Togenda sanga oyo. Gw'oyagala oyo omutebenkevu. Gamba maama wo. Amuzaale. Akuzaalira omwana oyo ow'obuwala. Amolding nga bw'omwagala. Bamukuteera awo. Nnyo. Oba funa ddami bazisuubuza emitwalo 4. Ate zibaako amabeere. Jambaze nga buli w'oyagala. Ogiyombese. Ogiyombese tekuddamu. Ogikube tegenda kukwata mu gonja. Ogimenya bumenyi ofukamira. Oyinza n'obutamenyeka. Ogigalamiza n'ogiwonyingira wansi. Mpaka gwogyegirawo n'oddamu n'ojambaza. Naye bw'oba omanyi ogenda kuwasa muntu ng'alina omusaayi gwa reedi. Temwakula mwenna. Nga temwakula mwenna mukwano. Oyina kuba mu. Soba osomese ku bugumiikiriza. Eddiini y'obusiraamu eyogera etya kugumiikiriza n'okwerekereza. Ebintu ebimu mu bantu abaagalana tulina kwerekereza. By the way, omusajja ono afuuta naye kankyerekereze. Bw'okeera ku makya n'otwala omwana w'abendi kati njogera nammwe abasajja oba omalako oba tomalaako n'omujja ewaabwe. Ekisooka mu byonna kwe kwata ensobi zo kubanga olwedde oba ozimanyi. Tebalina gwe bakusibako. Ennoonya gye munoonya amasuuti mu kiyembe. Obutambaala. Tewaba akukaka. N'ogende gye bazaala omukyala. Bw'omugjayo ne mugenda kwata ensobi ze ziteeke mu kabaketi zisibire wali. Siima ebyo by'ayina. Era ogambe nti nze mukyala wange muyonjo. Ogw'okwogera gugumire ayina obuyonjo byonna tagenda bibeera nabyo. Ge mazima oyo omulungi gw'oyagala tosobola mufuna nga byonna abiyina. Ayina empisa, ayogera bulungi, ayina eddiini, yeesiba, tawuliriza musiki, atambula bulungi, abuuza abeewammwe. Togenda bisanga. Takuddamu ng'oyogera. Buli ky'omugamba nti ekyo kibi abamu mwefudde baganda. Nze bwe nkomawo nteeka ekigere ku katebe ne banzigyamu engatto. Ku mulembe gwe tulimu tojja bifuna. Yadde. Gumiikirizaako n'ebimu. Kati obugumiikiriza. Abasajja tugumiikiriza bitono. Ku bakyala bagumiikiriza. Ku baami. Tubagumiikiriza ku bintu bingi nnyo abasajja bye mukola nga tetubyagala. Naye omukazi n'ogamba kankireke ate n'azunga mpaka ddi.
abakyala be naye gwe bagumiikiriza. obuntu obutono nnyo bwe buti ne bukulema buli ssaawa ng'ofunako nnondako kati kino kati kiri nze Kubanga jakuvuma amazima gali nti bwe mbeera awo ne nnoonya abakyala kye baagala ku basajja nga we mwesiba ttawulo mubanga akalamba akasibemu eggaali n'eggaali nnene lupapula lwa fuskaapu toyawula mu maaso n'amabega waliwo abasajja batalina bbina tolina kifuba tolina bbina bw'oyimirira bw'oti mu katawulo obanga omuleege toyina ky'oyina omwana abenda akugumiikiriza. Abakyala bajja n'akusanga nga toyina ky'oyina wallahi n'abeerawo n'ofuna Allah n'akugwirawo n'omanyiira. notandika omumanya nga olaba takusaanira. Kati nno nze kino kankigamba abasajja tokkirizibwa kuwasa namba 2 nga togenda kuwa namba emu kitiibwa kubanga byowa namba 2 si byolina okuwa namba emu. Namba emu alina kufuna nnyo olwedde alinawo abaana yakumanyidde ennaku. Abasajja abamu temumanyi nakwesangula omukazi ayoza kibokisa kyo nga kirimu popo ye kajiika abasajja abamu bakyafu. abasajja nze twagikola ano topiki ya bokisa erimu popo abakazi buli omu nga bwagamba bannaye nze njozezza bye ebbanga. Nze kankubire Shamimu abakazi abagumidde obugumiikiriza bw'abakyala okumanya bulala. Omukyala agumiikiriza obulumi bw'okuzaalira omwana bulungi nnyo n'abuteeka wali kubanga mukyala yekka yasobola okuwa ekitiibwa kya taata ne muganda wo takikuwa kuwa kya kkojja. Ate nga bangi batuyita na anko mbwammwe. Kati mukyala oyo muwala wa muntu ayita mu bugumi yakufuula taata. Bangi bafiirayo nga mwe muli eno mugamba muwenja za kusasula ddwaliro bangi bafiirayo ne bakubira bukubiza essimu nti omwana alamye omukyala agenze. Ozoba bulumi ani abugumiikiriza? Olaba gwe abasajja ofuna accident ne bakutunga n'olio bulumi ng'angala ng'embwa. Abakyala babasala batusala enkeera n'osanga omukazi gwe basaze ng'ali mu kufumba mmere afumbira eggege enkya ligenda okumumanyiira nga limugamba gwe mukazi gwe teri agenda kukuwasa ng'oliwo oti bagenda kutuwasa. Nze kankubuulire bagenda kutuwasa. Nze kankubuulire embaga makeke tusiibule jambo sinajja tuube obutambaala nga tulumya embwa zaatugande tulina apisa ebyo byomusindika agamwamu omwago. Okumanya abakyala abagumiikiriza abakyala nze wengakaza nti abakyala bagumiikiriza tugumiikiriza nnyo abasajja kyongeremu amaanyi. Omusajja okimanyi omusajja azuula omuze mu mukazi n'ayagala amusulewo anoonye omulala. Azuula omuze mu mukazi nga ye aguwulira nga togukola naye nga ye awulira ogukola ate n'agukuteekako ate naye n'oguyingiramu omuzeego. Nina omukyala gwe mmanyi ali awo kamwokya aweredde abaana ayokya kasooli naye singa okunnuma omusajja akomawo n'amwebakakoya n'amufunisa olubuto ate omukazi n'akuwa naye omukyala akugamba ndi wano lw'abaana bange. Obwo obugumiikiriza abasajja tetubuyina. Gambye omusajja ye muntu akunyiiza nga talina kyakuwa n'akuweereza message nti njagala sex ate noddeeka n'omuwa. Bakyala mmwe gw'omanyi nti n'abakazi beebaka nammwe nga banyiivu naye n'ateekako simayiro. Bakyala mmwe njagala nkyogere ng'ate sikyogera na mu konsepti ya ddiini. Oyina obuvunaanyizibwa mbadda mmwe mbadde buvumye ntono. Oyina obuvunaanyizibwa ku Mukama kye yakuwa kimumme. Banange katubabulire amazima. Abakyala Allah okubateekawo ku nsi kanti ogenda mu concept ya ddiini. Okimanyi mu Qur'ani omwo Allah we yali ayogera ku bakazi. Obumu ku bubonero bwa Allah mu nsi muno bakazi. Ate we yabatonda oli kabonero ka Mungu omanyi we yabatonda abasajja mulina obatunuulira omu kubonera obulaga nti Allah gyali yatonda abakazi omusajja yenna. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority.
omusajja alina oli tekigenda kuze kuteba Mungu bwe yakuwundira nkugamba mpa ssente oyasaamirira muganya ozimpa kyokka kuvumuka sirina nze neewunya n'abasajja kankiddemu nakyogerako wano omusajja omwavu ebyokuwasa biveeko linda woolizifuna waliwo n'abaziina nga bakopi biveeko linda nga sente z'ofudde bw'onoofa tugenda kukusala tuzikusonseka ennyuma tukusibemu gwe omusajja omwavu ebyokukwana ebyokusuubiza abaana b'abendi embaga kusigala kwegomba siiba bukuwa eddagala siiba waliwo ensiiba za mirundi mingi osobola osiiba mande n'oli olwokubiri n'osiiba olwokusatu n'oli olwokuna paka woofuna nti nze njalabirira omwana w'abendi mu Qur'ani Allah yagamba abasajja arrijaalu abasajja kawamuuna eggege yagamba abasajja arrijaalu kawamuuna ala nisa muli balabirizi abasajja teyagamba amagege abasajja muli balabirizi ogwammwe gwakulabirira betunda olwokuba akola ice cubes nze abaana ba producer ate gwe yatujjako abaana ab'obuwala ate wallahi kankigambe bw'olaba ng'omusajja gw'ogenda naye mwavu agenda kukuzaaza emize gumiikiriza nga Mungu bw'omusaba alina enteekateeka ennungi gy'oli kubanga omusajja omwavu tebatera kusiima baagala bingi baagala ebitiibwa tebalina kye bazza omwana abendi n'akugumiikiriza mu kazigo n'abeeramu alya kimu olumu ove wakati olina nakyoleseewo ye kennyini ne yeeyiiya n'atuuka n'okkubira abeewaabwe bafune kye basindika akubeezeewo mukama n'akuwa kasente n'omanyiira oyo omukazi n'obanga tomuwanga bw'omuganja kukuwa n'akugumiikiriza n'olowooza musiru tulina ne bano n'omuwa obudde n'alowooza tolina byakukola n'alabanga ggwe ali aido otandika okumumanyiira olwekyo by the way abasajja kino kankibagambe obusiraamu bwasitula ebbeeyi y'omukyala omukyala gw'otagenda kuwa muleke wallahi muleke kyova olaba omuwa amahale oyagala funa ebyo byayina gw'atali lwedde gamuwa genda bakuba nabo okusipiiki kwebali naye omwana w'abendi gw'oteeka ewaka omuwa amahale n'olaga okusiima eri kitaawe n'olaga okusiima eri maama we kati oyo omwana akulidde mu maka malala temwenkana mugumiikirize nga bw'ali naye alina by'agenda okugumiikiriza ate omukazi amanyi waafye tekimuleetera kuba nti talina mpisa kimuleetera okuba nti mukazi amanyi kyayagala ate nze juzi nakigamba ku programu ewedde abasajja mukomye obusiru n'obuwumbatuutu nti nze ewange nze musajja siwabulwa siddibwamu sigambwako gwani beera nsekyeyombekedde gwani gwatayagala kugambwako towasa kuba okimanyi nolaba ne kabaka abantu bamanyi gaye Ssaabasajja tukuloopera okimanyi nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam alina olunaku lwe yalagira baswahaba b'okukola ekintu ne bagaana baali bagenze kukola umura ne babagaana n'ayingira tenti nga munyiivu mukazi we yamugamba nedda kakkana ya rasulullah mukazi namugamba kakkana gwe salako enviiri bwe banaakulaba ng'ozisaze bajja zisala oyo mukazi oli ku mukazi ojolongo kakkanya olw'okuba olowooza oli wa kitalo ogenda kufa ovunde ofuuke envunyu ebitiibwa ebisinga mu busiraamu ate ne Mungu akwokye ebitiibwa ebisinga mu busiraamu zina kibagamba biri ku bakazi ate bayidaze ngamba nnyo abasajja mutyoboola ekitiibwa ky'abakazi ne omuzadde abaana ab'obuwala wallahi Mungu ajja bibaddiza mu bawala bammwe ate kankigambe omusajja yenna mutubonyaabonya bawala bammwe be bagenda okubonaabona omusajja yenna ayina azadde anti waliwo betubigamba ne bagamba nze ne bwonkolimira ebikolimo tebinkwata wallahi billahi babonyebonye ng'obalina abawala waliwo amabanja by the way ojja gakaaba nabo ng'okaddiye oba mu bukadde bwo ng'olinawo muzzukulu omuwala akaaba kati weerabire ti olinayo abaana b'obuwala be wamanyiiranga ate nekya Allah alina obuyinza
wallahi enneeyisa gy'oyisaamu omwana w'omuntu bwe bagenda oyisa gye bagenda okuyisa owwo bulungi nnyo bagenda muyisa mu mbeera eyo abamu nga tebakyajjukira kikulume ng'ogamba naye omwana wange kiki lwaki abona nga ne ka flashback tokyayinza kakuba nti olinayo Mariam gwe wakwana Era n'omutya self esteem n'omuvuma nga buli lunaku n'omuswazaswaza mu bantu n'owwo bali muswaza ntera ogamba abasajja bw'olabanga kawalako nga kazannyira mu ddiiro lyo manya waliwo akaseera akagenda otuuka nga ali mu ddiiro lya muntu nga bamukuba tasadde empisa gy'oyisaamu maama we mu ddiiro lyo empisa gye bagenda okuyisaamu muwalawo bw'onaabanga omwana w'oli omuyisa bulungi Shamimu bagenda kuwagalira muwalawo bulungi nnyo ebyo bye mugamba nti ebikolimo byakamunye mukwano ago mabanja weegali gasasulwa mujja gasasula ate ojja kiwulira bw'obanga Mukama takuwadde ku mwana wallahi Mukama agenda kiddiza mutowo olinayo mwannyinaze mu baganda bammwe ojja kulaba baganda bo nga babonaabona nga weebuuza kiki bamutulugunye baana b'abantu bewamanyiira nga naye tojjukira ate wallahi Allah alina obuyinza bulungi nnyo ayinza ate okuma tumuloopera ayinza mugamba ya okuma Allah omwana omuddu wo omuwala. bw'ati ancunyizza naye nkusaba ya Allah wallahi omunsasulye esinga okuba Allah ayinza ennungi. okuma omwana omuwala nga tolina baganda bawala Allah n'aleeta ekisajja ne kikutulugunyiza maama wo abasajja bannange abakyala ate nga abo tujja bakolimira ku mu maaso ga Mungu tugendako tujja mumusaba ajja kuziddamu essaala teri agenda kuyingira jjana abasajja kino kanti bagambye teri mwami agenda kuyingira jjana okujjako ng'amaze kuyimirizibwa kagulumu Allah abuuze abali wansi waliwo abanja omuntu ono tuwanike bannanga Ya Allah, mubanja. abasajja muyina bingi bye muganye okutuukiriza eri abakyala ddala mmwe abaakeera ku makya ne beefula nti muli babuvunaanyizibwa ne mujja abaana b'abendi mu maka g'abakitaabwe waliwo ne bano nga tebawasizza Ashraf ng'agenda bwakwana ono bwamucunya bwamuvaako bwakwana omulala alinga ali mu adventure olaba ago gonna mazambi gaterekebwa ate mabanja kali nga yeekwasa kitono omuwala aba talina na kyamugozo ne yeekwasa kitono oyo n'amuta naye nga amaze omwebakako n'afuna omulala mujja kusasula Allah agenda kubuuza bonna waliwo abali ne bano wansi abeewaana muze ngenda nkutula mitima kutula bajja Kutula. kutula ejyowo bamukutulemu Wallahi ebitundu kutula. by'ekyama bajja kutula muganda wo bajja kutula muwalawo Bakutule n'ebitundu muwala by'ekyama wo. babikutule ne maama wo abikwateko mu ngalo bw'ati abitunde nga bisikuiti ekyo kibabuulira musajja wattu tugenda nga bw'ogamba gwe nkumaze nze ngenda funa omukazi omulala mu bbanga ttono nnyo ate naye bwantawanya naye muleke bagenda Wallahi. kutula muwala wo omutima n'ebitundu by'ekyama babikutule abikwateko mu ngalo bw'ati abitunde nga bisikuiti abasajja Shamimu njagala ng'abirabako bw'ati akugale taata babikutudde Shamimu njagala ngamba abasajja nga weerabidde nti wagenda ng'ogamba okutula mitima kati ye owwo bakutudde bitundu bya kyama teri ku nsi ya Mungu kiruma muzadde musajja nga kulaba muwala we ng'akaaba nga kufumbiza mwana nga si mbeerera kibi nnyo wallahi kiruma ebiseera ebisinga bangi tebamanya biki bye bakola ekisooka omwana gy'agenze wallahi ekitiibwa kyesala kye bakuwa ekyo kiraga nkuza mbi mugani namukubira olaba Shamimu ogenze n'ogamba obugumiikiriza wallahi abakyala bagumiikiriza tugumiikiriza naye gwe n'ogaana okugumiikiriza munno lwakantu akatono nze n'otandika omumujja emize kankubulire okumanya abakyala bagumiikiriza ntera okulaba obufaananyi ne bana abali mu parliament ba MP naye nga wallahi omulaba omukazi gwalina kati kitegeeza agumiikiriza struggle zonna mpaka we bali simanyi kyakusaswa kyoyinza kuwa mukazi oyo ate bw'obanga tolina nnyo bwetaavu n'omukazi owookubiri mwesonyiwe ajja kiki naye munaatulogera ku seeti olwokuba aboogeddeko abasajja butandise okukolima bammwe wallahi abakyala nze baire njagala okutuusa okwebaza kwange eri abakyala bye bagumiikiriza
Bingi. abamu kwe kufuuka kye tuli. Bulungi nnyo. Naye nga we mugumiikiriza abakyala abali eyo mwenna n'abaana ab'obuwala abali mu bufumbo, wallahi Allah yakutonda yakuwawo omukisa ogw'okweyambulula omusajja. Tofiiranga mu bufumbo. Omusajja atakuwa mirembe bw'olabanga kisusse muddize bye yakuwa omuviire. Bw'otaabimuddize ojja sigala nga bakutwala nga mukazi we. Kita Seeka yabawoowa omugambe Seeka kyenfumbyeko kyenfumbyeko. Omusajja kigaanye wallahi mute. Ebyo abasajja bye beekalakaasa ngenda kutalaka naawe mugambe nsobola okweyambulula. Nze abakyala ngenda bawolereza paka lwa nsonga mmwe abasobola okuzimba omugigi. Abasajja tetusobola kuza baana. Tebirimu na mu mirimu gyaffe. Basajja bameka abasasula abakyala baabwe okuyonsa abaana? Bameka wano. Bano abanaku bakanya tumanyiira. Ekisinga n'okunnuma abavubuka abali mwenna abapulaninga okuwasa. Wallahi guno omulembe. Abakyala Shamim abawala mwenna bane batata mugenda kunsonyiwa naye nze ngenda kyogera mu ntegeera yange naawe olina entegeerayo. Omuvubuka wenna ebbaasa ya maama gizitoyo okusinga eya taata. Bulungi nnyo. Olina olukusa olunyiigira eyo ntegeerayo nange eno ntegeera yange. Yenna omuvubuka ateekateeka emikolo gy'emba bataata abasinga olwamala ogateekamu lwe baakoma. Maama n'abonaabona emyezi 9, maama n'ayonsa emyaka 2, maama n'akuza abudaabuze abonyeebonye. Ebbaasa ya maama esitoba okusinga eya taata. Taata muweeko ky'omuwa. In fact taata waba omuwadde 5, maama mumpeera obukadde 2. Maama mumpeera obukadde 2. Allah waba akuwadde ku ssente buli lunaku mukazi omuweeyo eky'etaano. Buli lunaku. Ebyo tebabiwulira. Abakazi bagumira bingi bannange. Abasajja tetulina bye tugumira biki? Wallahi biki? Okubonaabona kwateekwa. Temwerima nti abasajja tubonaabona. Okubonaabona Allah akututeekako. Oba oyagala emirembe effa. Tuyambye bannange otwafuna kati abasajja abajja basamira abakazi. Bannange effa. Nze oba single mother agwana buli kimu. Guno gwandigenze ogutaliiko bakyala. Ndowooza kati ekyo mukitegedde nti omukyala w'amaanyi nnyo mu nsi muno. So bw'oba omanyira omukyala funako wookoma, funa ekkomo, funa wootuula omanye nti nkoma wano mu kumanyiira omukyala ono. Njagala mbeerekereza olunaku olwaleero Sarangi Women Syrup bamu ku basponsors baffe. Airtel Uganda ekugamba nti eyina wifi esinga okuba ennungi ate edduka. Gwali mu dduuka waka weetaaga wifi eyo eya Airtel obeera nga ate ogikozesa. Mimis Glamour be bannyambaza era gwe munnanga ali eyo nga wandyagadde okusubula ku bukaaya oba okubeera ng'ofuna obukaaya. Obukaaya bwo tubeera na plenty kyova tubusuubuza. Then ne Sharias weeziri era nsaba yidde eno bambi obere client wange. Naye ku yidde eno saakulaba wange. Nkwano saalimu mu ggwanga naye no mwendi. Era ssente entandika zireeta mu Gwakutaano. Yidde eno saakulaba. Tewamulaba. Kyokka ng'oyo alina mugole. Naye bannange. Twayinza kuba na mukazi nga mugole ate nobanga bashirafa asoogawo mukazi giddemu. By the way njaga nedda sirimu. Njagala nkyogere. Wagulya wani Shali? Saagigula. Mukazi wotatandika akajanja kokuba ng'agula walala. Njamuteekako empalana. In fact tujja mugatako n'ambeezi. Mbadde njaga ngamba abasajja abakazi kubajjukira bakwano bange bonna nze mbafunira abakazi. Mbadde njaga ngamba abasajja nga tuma. Omukyala yenna nga bbawo tagenda kuwa lugoye ride. Mute mu kizeezengeri. Mbadde nsaba bw'aba akwogereza mwesonyiwe. Bw'aba akwogereza mwesonyiwe. Bwe mmanga abafumbo naawe musiibyeko asibeko ku lamanzaani y'ekiro. Paka waleeta olugoye. Musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate,
succeed.